Nenda bebigenda maaso wakati wa Frank Kashumba na Abidjan Namyalo ne beberanga diversion ile biseera ebisinga kizibu okuzanyisa kyotali. Frank Kashumba munaku ekyo nakibagamba mwavu emponga byoya omuntu afekinga obo faking's life n'omulaba nga atambula naye nga yetambulidde mu ngoye neewole mu perfume omwewole n'emmere gyalidde ng'agyewoze naye mu byonna ekibuuzo kiri kimu. Frank bw'oba olaba yeggwe yali asaanidde okuchampioninga okufa kwa Jakana oba okubeera mu kifaananyi nti gwe highlightinze ensobi ze, kubanga okufa kwa Jakana kutandikirako ggwe ne bw'oba si ggwe watta Jakana olumba olwatta Jakana yeggwe walukumamu omuliro era yeggwe walukoliisa. Naye ekyewuunyisa oli mwavu, oli munaku, oli masiikini, okyalomba, okyakaayanira ne miliyoni 3 naye nodda ku mwana wa munno omuwula gwe ogwaffe n'ogusembayo mu kikoosi essuubi lye ery'otuzzi oba akasaka ke ak'otuzzi wakati mu ddungu n'ochampioninga okukaasa mufunira wa? Era lwaki mukkirizanga bano okubakutirangamu? Lwaki mukkirizanga okubeera poti bano mwe bayonoona obubi bwabwe mwe ne muwunya ekivundu bo ne bagenda nga bali fresh? Olina immune nga muhoozi gy'alina. Bw'obanga essaawa eno okaabira za mmere naye ng'ate ye gw'olaga nti olwanirira mugagga muvundu atudde ku bisawo oba yeebakira bisawo, how sure you are nti singa ebintu bikyukamu katono alidduka naawe oyinza okwewaana nti tebigenda kukyuka. Bwe bibanga tebigenda kukyuka lwaki ne mu kaseera nga tebinnakyuka ojeera ku mulimu omunene gwe wabakolera? Kino kyennyini ekigenda mu maaso kye kikulaga nti toyina ky'oli mu basajja. Abasajja obeerippako bwerippe abasajja weesibako beesibe. Naye n'olaga nti omwana bwe yavaayo okulaga obutali bumativu bwe ku rigimu eyo yeggwe wa championinga okuttibwa kw'omwana oyo ng'okirimbise mu mawanga. Wallahi ya Mungu Frank Kashumba ojja kulowooza mbu simanya muvandimwe n'ebirala toli wa mubbo oba waalyetabye mu kubayambako okubba ettaka, waalyetabye mu kubayambako okusenda amayumba g'abantu naye ne mukutta abaana b'abantu. Omusajja eyali ol'obulumi bwe obw'okufiirwa abaana b'abandi n'omukyala nga bakyali mu nsiko nga ku mwana woono kwagumira kasita Allah yanteerawo ono alinsikira mugezi munnange era amagezi ga Haji gonna n'agatransforminga n'agateeka mu luseke nga bw'agateeka mu mwana oli nga ssuubiri. Omwana oyo ne bamutomera, omwana oyo ng'ali ku migga akyalaajana n'obulumi ne mumutwala mu kkomera ebutuntumula ne mumusiba n'ojja ku kkooti naye nga gw'ojjidde ku kkooti ali ku miggo nga Haji ali awo akutunuulidde. Weepika baba kutuma bali eri bakufudde champion mu kusuula Nadduli, kumbe Nadduli agenda kuttibwa. Weepika ekikolimo ekinene nga situnnatuuka kufa kwa Nadduli. Tusooke tumanye obulumi omwana oyo bwe baamuyisaamu ne taata we bwe mwamuyisaamu ng'alaba omwana we ku miggo kyokka nga bamuleese ku kkooti mumusosoze mu mawanga naye ng'eggwanga lyasosodde Syria mu Uganda musosoze n'ojja weekabisa erigaalubindi okubya obukalu mu ngoye neewole
wekubye ku perfume obwewole okapisa akabuto emmere neewole nakwalumiriza omwana woli era nga gwa muteeka mu sabbawa y'okumutta kubanga nkakasa ekyasajjaka na bigambo bye yayogeranga bwe kiranga ekyasajjaka na bigambo bye yayogeranga ani yali omuwakanya wabyo omukulu yali gwe Saabaavu Saabanaku wakuno ajja n'alimba ensimbu muwalange yampola miliyoni 10 mu kaseera katono n'essaawa eno oli mu kukaayanira miliyoni 3 which is less than $1,000. Ne muyambanga abasajja mwe mu kaseera k'okunoonya obuyambi nga tebuliwo kati obwavu bukuluma ngalo zisonze mwoyo nnanyaalo naye ali ludda wa Muhoozi ali ludda wa Sale ali ludda wa Museveni gwe bagambye bo nabo zaabaweddeko bazirina ne tebakwagala tebali kwagala ate era tebali kyerabira nti waba criticizingako ate oli money minded toyina laavu ntuufu gye bali Franka osobola okwetikka obulumi Haji bwe yeetisse even before kufa kw'omwana we osobola otunuulira muwala wo Shira Gashumba ali ku kitanda apooca waliwo abamutomedde nga bamusaza ennyama kabina batereza amagulu osobola okutunuulira muwala wo Shira Gashumba ng'akutte emiggo naye nga waliwo abamulumiriza abataliimu kaabuntu waakiri okugamba asooka awone nsaba nnyo ow'ekitiibwa Allah akutunuzeeko mu ntaana y'omwana wo Frank nsaba nnyo ow'ekitiibwa Allah akutunuzeeko mu ntaana y'omwana wo nsaba nnyo ow'ekitiibwa Allah akutunuzeeko mu ntaana y'omwana wo nsaba nnyo ow'ekitiibwa Allah akuwulizeeko nga muzeeyi Nadduli bw'awulira nsaba nnyo ow'ekitiibwa Allah akufuuleko kitagenda nga taata wa Jakana bwe yamufuula mwewula gwaffe n'ogusembayo guluma abazadde ne bwe tuziika abaana naye n'osigazawo kwogumira oguma nga kasa Allah ndekeddewo ono naagumirako naye n'oyo abeera asigaddewo gw'olinamu essuubi naddibwa banno bwe mwaleeta emirembe ate ng'ekyabatwala mu nsiko kuzza mirembe omwali freedom of speech n'okuexpressinga ki ky'owulira era mumuwadde ensonga lwaki abaana be baafiira mu nsiko lwaki mukyala we yafiira mu nsiko lwaki empewo yamukoŋŋontera mu nsiko adi Abdul Nadduli nga byennyini bye mwalwanirira we bye mwalwanyisa ate naye bimutuuseeko regimu gye yaleeta naye nga waliwo kano akaalipirira gundi ku State Square NRM nga yachampionisa okufa kw'omwana we endeeruma bajja naye kusalako ku kyenda inshallah era tusaba ekitiibwa Allah akuwulizeeko nga muzeeyi Abdul Nadduli bw'awulira akutunuzeeko mu ntaana y'omwana wo ng'ono bwe wagitunulamu n'oyimirira wakati mu kamera omwana wa munno gwe mwatomedde oba gwe baatomedde azze n'emiggo ku kkooti naye ng'era gwe tofuna mukisa ajolonze eggwanga lyange eryo liryo Ssenyondo eryo liryo sino nalirowoozezza avuluga Obuganda mukyawe nnyo okusinga avuluga Obuvaala simanyi Abanyarwanda taata we yali yeenyumiriza mu kubeera Omuganda Muzeeyi Kasumba nga mwafuna n'ekika amweddira Ffumbe naye ne weerindika mu ggwanga okutta omwana wa munno oba okumwayiyayitinga attibwe notabaamu kisa ku kooti omwana oyo yajjira ku miggo ng'asieguka alina n'amabwa
Mwalibadde tomuteekako bulumi bulala. Mwine ekintu kyamutakopa ku Museveni. Museveni bw'aba anaakutta takwewerera. Nyinza n'okuba munywa naye kacaayi wano ng'asika naye ng'akimanyi togenda kutuukaka.